This is Dembe TV, the peaceful home. So waliwo ensonga eri ku social media kati ennaku zino. Twalabako Frank Gashumba ne muwala we. Frank Gashumba yono wabavandimwe. Oyo wabavandimwe. Nga bali ku pataawo. Naye muwala we Sheila Gashumba yavaayo n'anywegera boyfriend we mu lwatu mu bantu ne kamera nga zirabaseeka ate nga nekitaawe waali. Nga bwe tuleeta topika eno ey'abazadde okuneglectinga abaana baabwe oba abaana obutarespectinga abazadde baabwe, seeka njagala otukwatiremu awantu awo. Frank Gashumba simumanyi nnyo, nasooka mulabako nga tuli ne Seeka Muzaata. Era mwebaza, yali mukwano gwa Seeka. Paka sheekhe oyajjulukuka nga asigadde mukwano gwe. N'essaawa zino yakyamuwa. Essaawa zino. Era yali amuwa nnyo respect. Nsooka okukimwebaliza. Nawirako akatambi akafuluma oba kali ka audio. Ng'alina obulumi eri muwala we. Buli muzadde yenna yakawulira ndowooza Frank agezezzaako. Bambi. That's for the fact. Yes. As a parent agezezzaako. Because abadde single father. Okuza omwana oyo ddala abaana abawala bazibu. Bazibu nnyo. Oganda okola research kuba bayina. Allahu akbar. Bazibu. Ate kati eyo age ya Sheila nzibumu. Myaka 26. Nzibu tefugika. Naye bo nga bo daughter and father balina bondi yaabwe. Bonna bagezezzaako. Sheila ali mu showbiz, bali mu kamera. Tobanenya nnyo ye lifestyle yaabwe. So twandigambye nti omwami ono gwayina ate naye bangamba bamuyimbi. Muyimbi Rick man. Man Ricky. Adde simumanyi naye mutera omuwulira. Engeri gyotali nnyo byagundi ezo. Naye kyetwandigambye nti batuule as a couple basobole okuwa daddy respect. Kuba asigala taata. Allah subhanahu wa ta'ala we yali ayogera ku bazadde teyayogera ku basiraamu bokka munnange. Wa waswayna al-insana biwalidayhi ihsana. Yagamba twalaamira abantu majimu'atan bonna Joni Jamaalu mwenna musiraamu mukatuliki mwenna wa waswayna al-insana buli kitibwa nti muntu biwalidayhi ihsana okuyisa obulungi abaki abakadde bana abaana kimanyi bajja ku making obufumbo bwabwe official one day one time. Allah wanaba banguyiriza ne beetaaga baraka y'ono omuzadde, so batunuulire sacrifice gyakoze. Musajja akuze tetwandeetaaze pressure ate zimukube. He has pain ku mwana we ng'omuzadde yenna. Era nseka mu kawodi yako daddy yalabanga yawulikika ng'alinga tali musanyufu. Yes. Na boyfriend wa muwala we. Kituufu. Abazadde tuli nnyo decisive mu bulamu bw'abaana baffe. Yes. Kubanga si kuba nti ajja kukuleetera yenna gw'ayagadde. Batukubiriza okwekenneenya omwami ono ne famire mwava. Era kiba kisoboka nti tutunenya nnyo yaliikinga ka audio ako kuba it is a family matter. Era Sheila ndoza yavaayoko n'agyogerako n'agamba nti bali in good terms with the dad. Era omulaba nga azze ku gundi ye era nga bali happy. So bibaamu mu family zonna si yabo bokka, naye tugamba batuule. Kye tuyinza okugamba nti batuule dad omwana ne boyfriend wakwaffe no mukyama ate boyfriend tumukkiriza engeri gye batali basiyama tujja balamula nnyo mu nsonga zaabwe. Batuule nga bo basatu batuule on a round table. Omuzadde abuulire omwana lwaki tayagala ono noono omwami ayongere okumanya lwaki omusajja tamukola ki tamwagala. Waliwo ebintu nga tebabikwagala kone nga bitereezebwa. Musajja sokugamba nze envidiyo ze wasiba ze zindeetera obutakwagala. So oba nga ayagala mukyala we asobola ozisalako. Yamuyita Koni. Koni ono ey'omuleke. Bambi ayinza obba alina pain yenga ko nawirako saakawulirako nnyo cause I was busy. Naye nakawulirako ng'agamba nti ngezaako okutuukira Sheila tutuule naye simufuna. Which is not good. So tukubiriza abaana ab'obuwala bonna ne tukubiriza n'abazadde nti abaana bano mugezeeko okukwatagana nabo ddala abaana ab'obuwala ku nsonga z'omukwano. Omwana w'obuwala ajja kukola kyonna because of love.
So abazadde tubakubiriza tukwatagane n'abaana baffe tu interactinge nabo n'abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi tubakubiriza nti bano bazadde baffe wadde oyina idea eyiyo oyina view eyiyo oyina endabayo biseera ebisinga ffe tuli mulembe mulala nabo bawangalira mulembe mulala tomujeemera yagamba nti wadde uffi ne baba gambye okkoona obukoonyi ebigere yagamba biki si kirungi tukanye nabo tubabulire views zaffe insha Allah bategeera bazadde baffe nabo bajja tutegeera akakyembuuza seeka omwana alina kweyisa atya ng'ali ne kitaawe oba ne maama we mu public kuba twalaba kweyo pate omwana n'engeri gy'ayitamu kitaawe daddy come seeka ndaba ng'ekiri hash ku muzadde ensi eyina empangala za mirundi ebiri kuba omusajja juzi ne gundi bwe yalinga ayogera ni Frank Ashumba ng'amuggyako n'akazindaalo mujjako n'akazindaalo yayogere oba alina kyayisaawo seeka wato disrespect nze muzadde wo tulina empangala za mirundi ebiri waliwo eyaffe eya Buganda empangala y'e Buganda erimu ku nsa nti bagamba oba ogenda kubuuza ogamba musiibye muti I think something like that ofukamira omwana ow'obuki obuwala so ate hayi teyeetaga kola ki okufukamira so abaana ne tubakuliza mu mbeera y'ekizungu ge magoba ago kyabaakuliddemu era tajja kirabanga kizibu okugamba nti hayi jjajja kajjajja oba tobitegedde bwambanyi era obalaba ku TikTok nga bagenze mu byalo eyo mu biseera by'ennaku enkulu nga boogeza bajjajja baabwe oluzungu bakazi bato n'omulaba nga afuuba mukazi wattu tabitegeera oli yabuuza maama we kawodanga alina engeri gyakyogera nga namugamba babuyita bussa naga bussa something like nga tabitegeera mukazi wattu alinga yakava bweru ne bakulidde eno mu masomero ag'ebbeeyi balya chipsi balya biki kati omugamba obussa nti bwebwe tamanyi nti nabuva na mu nte kati akuze bw'atyo bonna alowooza nti ogenda mutereereza waggulu wallahi tekisoboka abaganda bagamba akakyama amamera bw'ogezaako kakola booti kakutuka bukutusi kati ge magoba ge abeere mutomaina abeere satisfied n'ekyo kye yakuza kasa atereeza kati nedda kozi yamusomesa mu international schools musajja omu ku mulembe gwa Umar ibn al-Khattabi yajja baali batudde ng'etudde wano ng'akaaba amaziga ali musajja mukulu namugamba wange gwamiire omwana wange ankubye nga balaba omwana okukuba teyamufaako n'asigala ng'anyumya ne banne n'addamu ogwokubiri nti owange omwana ankubye n'addamu ogwokumeka ogwokusatu munne yaliwawo ye yamugamba nti owaayi omwana mufeeko omusajja mufeeko kubanga bamukoze eki bamukubye we yakyuka yamubuuza ebigambo bino yamugamba nti omwana ono wamusomesa Qur'ani namugamba nedda namugamba wamusomesa sunna z'omubaka sallallahu alayhi wasallam namugamba nedda kwe kumubuuza nti waayi wamusomesa ki namugamba namusomesa okulunda eŋŋamiya n'endiga namugamba eŋŋamiya n'endiga we zigaana owulira bazikola batya kati ekyo wamusomesa naawe alowoozezza oli ŋŋamiya kyova olaba akoze eki so abaana bano tubatendeke ku ntendeko esinga okuba ennungi nti bwe tuba tubatendese ku ddiini ajja kumanya Allahu subhanahu wa ta'ala buli wajja okumutya azzaako kyakutya mukadde buli wogenda osoma era mu madhambi amanene kwe kujeemera omukadde mu kyonna kyabagamba hatta ne waaba ayina okujjako nga tumujeemera nga tugambe tujeemere Allah omukadde asobola okugamba nti Jamal omuwala simwagala bagamba muleke kuba ye taata yakigeraageranya ku ufi kantu katono nnyo mu Qur'ani nti abazadde babogerako emirundi 7 meka mingi sukka mu 5 nga boogera ku muki ku muzadde Allah alaamira bantu bonna kutya kumugondera so abazadde okuva omwana ono nga muto tumuteeketeeke ku nizaamu ya ddiini tujja mufunamu naye tunamuteekateeka ku by'edduniya ebyo babikolanga musikako akazindaalo kuba bya kizungu it is normal era jalaba nga nze ne daddi wange bye tubikolanga kati mwe abalinamu ku by'eddiini mwabalaba nga
nga kinene Naam. so ku bo bwato yamutendeka kati agume n'ekyo kyetuyinza omugamba Kuba kyeyamuwa. kuba kyeyamuwa. Seeka nga tuwumbawumba kuba obudde ndaba ng'obuwedde, nsaba otuwe obubaka bwo obusemba ng'otunudde mu kamera Sheikh. Na mubaka bwaffe bwe tuyinza otuwa abasiraamu bonna, ekisooka tuli mwezi ogwa Rajab, tugenda mu mwezi ogwa Shaban, tubeere nga tutuuka mwezi ogw'ekitiibwa ogwa Ramadan. Abata neeteekateeka tweteekereteekera omwezi ogw'ekitiibwa ogwo, ddala bannaffe abaalyamuko ennaku mu mwezi guli ogwa Ramadan ogwaggwa, tubakubiriza okuba nga muzisiiba ng'obudde bukyali. Ekyokubiri, bannaye embeera y'obwavu eriwo n'ebisoomooza obulamu bwaffe ffenna weebiri. Allahu subhanahu wa ta'ala we yali ayogera ku bugumiikiriza mu Qur'ani yabwogerako emirundi egisukka n'ekinaana. Nabwe tuba tukubiriza tugumiikirize mu mbeera yonna. Bonna obuzibu bw'oyitamu, owange ggwe atulaba n'atuwuliriza, tebuliwo wokka. Gumiikiriza n'ebyo Katonda by'aba aleese, era okakasize ddala nti bivudde eriye, ajja kukuwaamu ekirungi. Buli luvannyuma lw'akasozi wabeerawo akaserengeto. Oyinza obba tonnafuna fiizi naye ng'oli mulamu. Look at the brighter side of the picture. Totunuulira wano wokka ewakutte. Oyinza obba fiizi tozifunye naye ekyokulya okyakiyina. Waliwo be tuziika enkya n'eggulo ng'ate fiizi babadde nazo. Oyinza obba fiizi toziyina naye abaana obayina. So tutunuulire ku birungi Allahu subhanahu wa ta'ala byatugabiridde. Oba osanga tujja kuddamu essuubi. Buli ayita mu kanyiga ak'enjawulo tumusaba Allahu subhanahu wa ta'ala nga tumwegayirira abeere ng'abamalira. Abakulembeze baffe ku madaala gonna ab'obusiraamu, ab'eggwanga, tubasaba bano bantu be mukulembera, Allahu subhanahu wa ta'ala ajja batubuuzaako, tubeere nga tuli lenient gye bali. Bwe busiraamu tukwatagane, oba abakulembeze baffe eri waggulu, bapulezidenti n'abalala, tubasaba mulowooze nnyo ku bantu ba wansi, embeera gye bayitamu, mu byenfuna bikalubye, fiizi ziri waggulu, mubalumirirweko ng'abakulembeze bammwe. Tusaba Allahu subhanahu wa ta'ala mwenna abalina bye balafuubanira abibateremu omukisa, abamalire ebyetaago byammwe. Allahumma. Seeka n'ekirala mbadde nsaba otukubirize, kuba batugamba bw'oyamba erimu okutambula naawe ofunako empeera. Seeka tugambire ku basiraamu abo batulaikinge, batusharinge, batusubscribinge ku Dembe TV ne Jamal Don Media. Naam. Tukubiriza abasiraamu mwenna n'abatali basiraamu, kubanga platform teba ya basiraamu mwekka. Naye tukubiriza abasiraamu mu groups ez'enjawulo. Tulina group yaffe bagita An-Nur online classes, era tugenda bagamba bayizi basukka 5 basoma Qur'ani ne yasalna, era tugenda bagamba bonna bajje balaikinge Suraya Corporate Muslims, bonna tubakoowoola mwenna bino bintu byaffe bya busiraamu. Ekirala, buli w'oyambako yatugamba sadaqatul jaariya. Omuntu aba afudde asigaza ebintu 3 bisigadde na bikutukawo, naye kuliko sadaqatul jaariya. Sadaqatul jaariya musobola okuyambako platforms nga zino ez'abaganda baffe bano ba Jamal, okubanga mubafunira cameras ennungi, embanga mubayambako, mobile money number zaabwe zibaawo, n'ofunayo 10 n'oluteekako. Oba osanga bigambo bye tuba twogedde waliwo ajja obikolerako, omuntu oyo wanaabikolerako nga gwe wafuuka ensonga okuteekayo 10 lwolwo oba 5 byebyo, gwe tobinyooma. Allahu subhanahu wa ta'ala waba abala atandikira ku emu. Ayo no munnange ekyama kimu, teri Allahu subhanahu wa ta'ala wasinga kuteera riziki ya muntu nga kusaddaaka. Firawuna yawangala emyaka ebyo, omanyi lwaki? Akusaddaaka. Naye ng'ate mugyeemu nabwe ekyo abali ebweru bonna tubakoowoola, n'abali wano Uganda, oba olina ebikutte saddaaka. Omala okusaddaaka dda wali emabega, owanike emikono gambe ya Rabbi, paddeyo 5 byange ku Dembe TV esobole okutambuza obusiraamu bwo. Naye nkusaba nange ommalire, era wali awo amagezi g'obwavu yagamba liyunfiqu dhu saati min saati wa man qudira alayhi rizqahu falyunfiqu mimma ataahu Allah. Yagamba nti muweeyo
nawe atayina ogamba ne kati ate mutugamba twagala gaggawala ate mutugamba tuweeyo bagamba waayo bagamba bw'owaayo Allah akubisaamu yagamba ye kennyini mu hadithi nti ye kennyini ky'owaddeewe kiba kya halali yakikwata n'omukono gwo ogw'ekiti ne bwe kiba kitono okwenkana empeke y'akalo akigezza okwenkana olusozi Uhud kuwaayo n'agamba ne bw'oba oyina katono era nako koba okola ki bw'oba oyina bitaano waayo ebibiri oba waayo 10 ku programs nga zino sente tuziteeka mu bintu bingi sente zigula ddata abantu baddawo ne bagula ddata ng'agenda laba bwonooneka sente omuntu agenda kugula valentine nga ne gwagulira si mukyala we gende mu comedy store gwanga genda mu bivulu kugenda mu kivulu naye nga tekya mitwalo 10 naye wano bagambye ne bibanusu beka bitaano yagamba man kudira alayhi rizqahu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha Allah subhanahu wa ta'ala tabinika mwoyo kuwaayo kyegutasobola gwe waayo kyokoze eki kyosobola sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra ayo wasinga okubaawo essajja ekyo we munaakikola Allah agenda bateerawo obwangu ewabadde obuzibu ababadde n'amabanja agenda basasulira abadde tebalina mirimu agenda gibawo kasita munaakola kino nabwe ekityo tuweeyo ku programs nga zino tusobole okutambula ne platforms endala zonna tuziwagire tuzirayikinge tusobole okutambula obusiraamu buddeyo ku ntikko inshaallah wa barakallahu fik tutuuse ku ntandikwa y'enkomero ya programu yaffe ebinyuma bigwa byokya era inshaallah tulinde next time seka waffe tujja kuddamu tumukyaze atubuulire tunafunira topics ezinaddako seka ba tunayogera ku bufumbo obwo obufumbo obannika kinasinzira seka kye tunalaba n'ebina biri mu nsi at that time era nsaba mwenna ababadde batulaba nga batuwuliriza mutulaikinge musubscribinge mucommentinge in case of anything namba zijja beerako ko bwanga oyagateekayo sadaka kuba twagala gula kamera bambi saawa zino tukyakwasa gadgets endala ne tuba twagala naffe tubeere mu digital form